Tulina omuyimbi bamuyita OS Ssuuna yavuddeyo awo n'agamba nti abantu ba Nuupu balina omutima omubi yererere tebaagaliza. Bubaka kibolekera omwami oyo nabo muweereza nadda ne bumutuukako Ssuuna. Kati Ssuuna mu bantu b'endabye mbayimbi wano ndudde n'abayimbi ayina enkolagana n'abayimbi batono nnyo mu bulamu bwe. Era Ssuuna y'omu ku bantu abasinga okunafuya abayimbi ennyimba zaabwe. Era Ssuuna y'omu yayimba n'eba leediyo akayimba kamu yali talinnyangako. Ssuuna abeera awo omuntu w'omutima bwe gutyo talinnya takkirira tayambuka ali awo bw'atyo. Kati Ssuuna ye muntu ayimbye nga yasooka n'abalala bonna okuyimba naye n'avumbeerera awo. Leediyo bwe yamuzza Ssuuna yatuuma leediyo Ssempala naga Ssempala ku nkota wadduka n'ekiwagu. Leediyo n'afa ng'akyayenya akasajja ako. Kati kirabika omuzimu gwa leediyo gujja kukuba kibooko gwe. Oyo bagamba mukuba kibooko. Leediyo ye yakazza ne kagenda keerippa ku ba Spice ebiyimba babiyimba eyo nga bigaana. Ye takimanyi. Ssuuna ate muwanvu nnyo. Ebbanga lyayimbidde namulaba nga bamugoba mu nju nga bakasuka kawuufa ebweru yaga si yange. Ojegaana gyetike yaga si yange. Si yo yali ye ne firiji yali yoyo. Ozo balaba wano oli n'aleka mukazi we ku nju omukazi akaaba yandeka n'amulekera ebyambalo by'amagye n'engatto emu. Oli owaye